bagambi babo batuse wa Kimbugwe bazayira ddala bambuke baada basawo kwambuka banonya bya Kimbugwe ne wange wona warugendeddemu tetulina kyakukola Kimbugwe yabakola kimusajja mulungi ku kyalo tulina buzibu naye. Hanyuma yo koreka amakuru ag'abaturage mu district ya Kyotera abagwererwa Kagwe banyuma y'ekitongore ekiri kukinanzibwa kurinda obuhangwa bw'ensi omu ihanga ekya National Environment Management Authority okurugayo kikatema emisiri yaabo omwabazyo gwanyu mwabazyo abantu aba bagaritsire bagwerwa Kagwe bwanyuma y'enjura y'ihunga okugwa ekatwara entooke hamwe n'emisiri ebeire gumereho babadde bakasawa n'ebintu ng'ebintu biweddewo ate ne wajja ekizibu ky'enkuba. Twafunye ekizibu ky'enkuba nga mulimu muzira n'ayonoona buli kimu ekyasigaddewo. Ffenna abamu twalowoozezza nti olw'okuba ebintu ebisinga baabisaayo empewo gy'eva kyekyo lwaki ate ebintu byaffe ebisinga byakoze eki byayonoonese. Ebintu ensuku zakkiridde ku ttaka amayumba ne gazimbuka mangi. Mataba mutuyambe ffe tufa tuggwawo kubanga bwe tubadde tujja akasente olususu n'otema akatooke n'okatunda 15,000 n'oweerera omwana ku ssomero bonna bagenze kati kutuula tetulina kyakukola. Gavumenti mutuyambe. N'obukirabe ekiri kityo abaturage aba ne beetombetera ekitongole kya NEMA abo kugira ngu obukibeire nikitema emisiri yaabo kibeire kitarukukozesa buringaniza habwokuba hariho abantu ababeire nibaguruka yaabo bakatema ey'abandi ekibari kugira ngu nibabaasa kuba baine ebindi bibagendereire. Ekibuyaga juyo yazze ebitooke byonna byamenyese muwogo yena yasibuse owulira byonna byamenyese byonna wangulwawo wonna tewali kantu. Osigadde otya? Oyina ekyokulya? Ate weekiri kati sente bweryegula akawunga weekiri tewali. Eyolekede kubonabona abaana tebanasoma abaana badde mperera abaana 10 kali abaana 10 n'abaweereza ki ku ssomero banaagendayo bati muwogo emmere sina kyakulya baabitemye. Batwabagambye ko tukomawo kwongera tuteme tutuuke n'eri waggulu yonna waggwewo mugende. Omushaki weitu yagambaho n'omukaikuru omwe ahari abo abatemeire ebihingwa byabo kandi ogu amushoboreire ngu tikiine makuru kuguma omu magara g'ensi egi ataine ekyokurya. Ekibuyaga juyo yazze ebitooke byonna byamenyese muwogo yena yasibuse owulira byonna byamenyese byonna wangulwawo wonna tewali kantu. Osigadde otya? Oyina ekyokulya? Ate weekiri kati sente bweryegula akawunga weekiri tewali. Abaturage aba bayonjera bayetombeetera aba NEMA bari kugira ngu ebyokurya byona ebibabeire nibashanga bikuzire bakiheza kubitema bagenda nabyo. Abaddala emmere eno bagitematema n'emwogo ne bamutwala bantu kimazima aga Katonda batamala kulaba nabo nti bazadde bo tebazaala tebalina baana kati tulage waffe. N'obwo abaturage aba bari kuteera entomya hansi bo bari kworeka obutamarwa oriiso omu kyanga ekya Masaka negira ngu terikuza kwemereza okukwatanisa n'ekitongole kya NEMA okugarraho obuhangwa bw'ensi omu kyanga ekyo. Batuze balina okuva ku nnyanja kubanga ennyanja eno eyamba ffenna ng'abantu. Amazzi bagalima ne gakala sometimes ne gagenda muki ne gaddayo ne gajuze emiga emirala. Makuru aga gashakwa Nakamya Francis Kanalutaya wa Sky TV ag'Enshonga mu Masaka.